Kalulu musajja mukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamu aka alias Bobby Wine nabwe kityo alonkinze app egenda okuba nti agenda okuba nti akozesa mu kuba nti akunganya ebiva mu kulonda. Agambye teri kumubba kalulu era nga agambye awonize just bya mukama nti tozanyira ku maanyi g'abantu aleke eddoboozi y'abantu lituuke liyogerere tobanga ensowera yes enkadde genda ku malaalo ng'olwedde omufu yafudde dde yakazedda nga terina kyegenze kukolayo. So nolwekyo avuddeyo namuwoni nga namugamba nti tozanyira ku kalulu k'abantu. So byebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Tukoniriza natera ku mukutu gwaffe y'omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantami Timso namba n'ekibwe Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, tukwagala nnyo muganda waffe, nkwagala nnyo. Webale kuba nti otambula nange mwana wa maama, nkwagala ebyensuuso, nkwagalira nno ddala yensonga lwaki yes buli lwojja wano mbeera musanyufu. Bobby Wine twetegekera akalulu ka 2021 kabulako nenda ku mbale bubazi tusobole okuba nti tukayingira era nga oba oliawo buli muntu agenda maaso n'okuba nti yeteekateekamu especially ba presidential candidate okuba nti benywereza okufuna obuwagizi obusobola okuba nti babayingiza mu kukulembeze bw'eggwanga. Yoweri Kaguta Museveni obuwagizi bwe yabulekera ba regional ne ba regional NRM leaders kogata n'abo ku ground be yabakwasa mpola mpola naye nga atanga n'amaaso n'okuba nti oba oliawo akola akalulu campaign ya social distance. Musajja mukulu Katumba naye agenda maaso n'okuba nti agenda anoonya akalulu mpola mpola era nga omusajja ono naye atasiza mukono mpola mpola akyatolaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo asobole okuba nti yes afuna akalulu oliawo amatiza abawagizi basobole okuba nti bamuvujirira akalulu ku lunaku luli ennaku z'omwezi nga 14 mpola mpola ate nga at the same time mu ngeri y'emu ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Amuriati bukyanga campaign zitandika atambuza bigere oba oliawo yes tujjukire nti bwe yali agenda okwewandiisa poliisi yagenda nemukwataawo naleka nemujena engato nezivaamu era nga bwekityo musajja mukulu na bwekityo bwe yazisuulaawo nagenda mu maaso n'okuba nti yeyongerayo okuva ku olwo musajja mukulu oyo azijasala okuba nti atambuza bigere mpola mpola presidential campaign zonna zimazeeko atambuza bigere y'omu ku basajja abakyasinza okuba nti oba oliawo bali atyegasi n'okuba nti bezoba mu poliisi ne poliisi yes mu kalulu kano abiva batali prominent nnyo naye oba oliawo FDC kyezimba ekiraba mu maaso awo omusajja ono ayinza okufuuka strong n'atwala n'afuuka one of the best opposition leaders betulina mu ggwanga. Byonna tubikola Kyagulanyi agenda mu maaso n'okuba nti yeteekateekera akalulu mpola mpola era nga mukambwe nnyo yalese strategy empya. Kyagulanyi yakoze app oba yegasse ne company ezimu abavubuka ba NOPU oba ekibiina kya National Unity Platform kyasaze okuba nga kikola app egenda okuba nti monitoringa ebifa mu kulonda mu ggwanga lwonna. App eno bagiyita U-Vote. U-Vote genda mu gundi otekewo nokuto wandike U then olekewo space otekewo vote mu bumpimpi U-Vote oba Uganda Vote naye nga eri U-Vote. App eno osobola okuba nga ogisanga mu Play Store kokatane mu Google Play Store oba ne wali eri ku App Store abantu bakozesa Apple oba iPhone mpola mpola. Yes app eno bagiyita U-Vote. Bobby Wine agambye nti bingi oba oliawo ebitagenda bulungi especially bingi okubaddewo obuzibuzibu mu kuba nti bakuŋŋanya obululu mu biseera ebivuddeko nga agamba nti bangi abazze bacomplaininga wano ne wali nga bagamba nti oba oliawo akalulu kagenda maaso n'okuba nti kakwatibwamu mpola mpola era nga oba oliawo bingi ebisobodde okuba nti tebitambula bulungi wano nno. Bobby agambye nti ku mulundi guno tayagala abantu kwekwasa era app eno agenze maaso n'okuba nti bagikozesa n'okuba nti bagifuna gezeeko okuba nti talinga app results obudde nga bukyali basobole okuba nti oba oliawo bafuna yes result obudde bwabwe nga bukyali. Agambye nti tebagala kuba nti balwawo okufuna results nga gyebuze bibeerawo mu ggwanga mbu electoral commission ebadde erwawo okuba nti erangirira n'okuba nti oba oliawo results ezimu zibula naye nga ate app negenda kuyambako okuba nti oba oliawo efuna information agenda okuba nti atambula mu ggwanga lyati Uganda era nga ebyokulonda bigenda kubeera nga yes bigenda kuba nti
birondolebwa nga bakozesa app eno bagiyita Uplay. Osobola ogenda ku Play Store n'ogifuna gwayagala okuba nti ogoberera ebyokulonda ne results ezigenda okuba nti zikolerwa mu byokulonda mu ggwanga. Osobola okuba nti ogendayo n'ogidownloadinga mpolampola n'obeera mu ssimu yo olwono n'otandika okumanya nti n'otandika okulondoola ebifa mu nteekateeka. Wano nno agambye nti avudde n'awoninga chairman wa Electoral Commission ate ngono Judge Mulamba bamuyita Justice Byamukama omulamuzi Byamukama avudde n'amugamba nti yes tugezaako okuba ntukola bino byonna okuleeta tekinologi yono ogezaako okuba nti obaoliawo eddoboozi ly'abantu livaayo. Wano nno avudde n'amulabula n'amugamba nti bw'ogezaako okuzanyira mu kalulu konna ng'abantu ababaddewo bali abaagenda ku guno omulundi ojja kijjuta ojja kulaba nti abantu banyiivu era Bobi Wine avudde n'agamba nti tayagala muntu yenna agezaako kuba nti azanyira mu kalulu ak'omulundi guno. Agambye nti kama nimbaya wena agezaako kuba nti azanyira mu kalulu zinadda okunywa aweze kwerima awera nkolokota. Agamba nti yes akalulu tewali muntu ali suppose kuba nti akazanyira mu kubanga akalulu k'abantu. Kyagulanyi agambye nti gwe yenna agezaako kuba nti azanyira mu kalulu k'omulundi guno kakakujjutuka kubanga buli kimu kiri set. Avuddeyo app eno kugikozesa egenda kukola bweti nti ba agent bagenda kuba nti bakuba just yes ezo forms eziriko results z'obululu then you upload noza uploadinga nezigenda mu maaso. The question is wano ne wagenda kubeerawo yes waliwo ebibuuzo bingi nti government yavaayo negamba nti twali muntu agenda kuba nti akkirizibwa kugenda ku polling station ne smartphone kubanga smartphone za bulabe nnyo. Kiteebereza okuba nti obaoliawo abantu bakozesa smartphone ne bagenda ku social media ne ba-announcing results ez'obulimba. Kino nno kireetera okuba nti kikuma abantu ku muliro according to government mbu kireetera okuba nti kikuma abantu kikuma omuliro mu bantu n'okuba nti obaoliawo kisiga embeera y'obukyayi n'okuteekawo obunkeke eri eggwanga. Era nga ku mulundi guno bagambye nti smartphone tezikkirizibwa kugenda ku polling station yonna era nga tewali muntu akkirizibwa kubeera ne electoral machine ku polling station. Wano nno bangi abatandise okuba nti boogera ebikankana nga bagamba nti esimu bazikola guno omulembe gwa digital tosobola kuba nti ostopinga digital kuba nti digital era kuba nti egenda mu maaso. Bagambye nti dembe lya muntu omuntu okuba ne gadget ye nga tegenda kukosa mulala. Dembe lya muntu okuba nti omuntu akozesa essimu ye mpolampola. Ne government egamba nti dembe lya muntu omuntu okukozesa ekintu kyalina naye nga tokikozeseza mu bukyamu. Misango mingi egiri mu Uganda obaoliawo gye batandaba kuba nti bawulira ne mu kooti giva ku social media n'emikutu emirala. Ndaba ne YouTube channels ne media platforms ezimu government yagenda mu maaso n'okuba nti wandikira Google ng'ezigalawo ng'egamba nti gikoma obukyayi gireta obukyayi mu bantu era nga bagenda maaso n'okuba nti bagicomplaininga. Wano nno tetumanyi oba app eno enaakoletya mu Uganda. Then during election fena tukimanyi nti internet ebiseera bisinga bagitekinga down. Tetumanyi technology gwe batadde wano eno kuba nti takkiriza technology wa musajja mukulu amanyikiddwa nga president kuba nti eremesa abasajja ba IT okuba nti bistopinga. Jjukira nti okwewala emivuyo n'okuba nti spreading along wrong results government chekola during election period bateekako internet yonna bagijjako yes space yonna bagijjako eya digital then olwono government netenka over n'ekitongole ky'okulonda nekigirizaako nekigenda maaso n'okuba nti kimonitoring era nga ebiseera ebisinga results yes tuze bata social media ne internet nga bamaze okulangirira ebyokulonda oba nga final results zimaze okuba nti zefuluma. Wano nno tetumanyi Bobi Wine bwagenda kukola kubanga ate government yawoninga dda nti tewali kugenda na simu ya smartphone ku polling station yonna wabula yes tewali akkirizibwa kugenda na smartphone ku polling station yonna kubanga bano no bakozesa smartphones okuba nti baspreadinga amuliro g'obulimba obukyayi n'okuma mu bantu omuliro. Yes app eno tetumanyi begenda kukola simanyi Bobi Wine batya betegese naye nga app eno egenda kuba nti ekozesebwa ba polling agent abagambye nti n'omuntu owa bulijjo osobola okuba nti ogenda n'ogifuna mu Google Play Store ne App Store
store genda n'ogijjeyo kati ng'oba oli awo tebanaba kuba nti bajeremesa okugye kubanga ebintu biyinza okukambagga wano omukulu nagirinnya mpolampola sigamba abantu nno sikuma abantu mu bintu byonna si spreading a wrong information wabula njagalagezako kuba nti ngamba kyeŋŋamba yes amala kuba nti mutambule naffe banfitantambi jimso rich boy Maxudi junior mbagala nnyo bamikwano bye bye for now.